Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagana banga bebitibwa wekitiibwa Allah tumutendereza n'amatenda amajjuvu ne tuzaako okusalirako ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bagana banga bebitibwa tulina ensonga enkulu gye bayita omwana mu bulamu bw'omuntu, era nga Allah jalla jalaaluhu bwe yali agyogerako yagiyita fitina, yagiyita kigezo. Teyali fitina yakutugezesa wabula kyali kigezo gye tuli buli aweebwa omwana. Era senga omuddu afuna omwana mu bulamu bwe aba amaze okufuna ekigezo nga Allah jalla jalaaluhu amugezesezza alabe butya bw'anaakuza omwana oyo. Ng'omusomo gwaffe ogw'olwaleero tugenda kutunulako omuzimu ku nsonga ezituvunaanywako eri abaana baffe. Abaana ensonga ze batubanja okubeera nga tuzibakolera. Ensonga esooka kyenjagala osooka omanye nti omwana ono mu bulamu bwe Allah jalla jalaaluhu amutuwadde okuva buto bwe mpaka ku myaka 14-15 nga taweebwa mpeera mu birungi byonna by'abakoze, ng'ate ebibi by'abakoze mwana wattu Allah jalla jalaaluhu abimusonyiwa. Ebirungi byonna biteekebwa ku akawunti ya muzadde we, so ng'ate ebibi Allah n'abimusonyiwa. Naye singa omwana aweza emyaka egy'obukulu, Allah jalla jalaaluhu aggulawo akawunti ye n'atandika omuwa ku buli kirungi kyonna ky'akola, ate buli kibi kyakola n'abeera ng'era amuwa ku akawunti ye. Naawe muzadde era naye n'ofunako pasenti yo oba percentage yo ng'omuzadde yamuzaala ku buli kirungi kyakola n'ekibi kyakola. Ebbanga ly'omala nga tomuleze bulungi ovunaanwa ku buli kibi kyakola. Ensonga esooka, abazadde tuvunaanwa husnu ikhtiyaaru zawji, omwana akubanja okumulondera maama we omulungi. Era nga maama omulungi tetutegeeza mulungi mu feesi, wabula tutegeeza maama omulungi mu ddiini, maama omulungi mu mpisa, maama omulungi anaakuza omwana n'empisa n'eddiini. Abazadde bangi tweggulirawo omuze ogw'okuvuma abaana nga tubavuma bataata baabwe. Ogira omutwe ng'otwagwa taatawo, tolina magezi nga maamawo. Munnange ebigambo ebyo omwana bimuluma nnyo kubanga teyalina mukisa gulonda maama we yadde taata we. Allah jalla jalaaluhu yamugerera gwe mwennyini amuvuma, gwe omulondera taata we oyo gw'omuvuma oba maama we. Era si kirungi mu Busiraamu mwana kumuvuma kitaawe yadde maama we. So omwana abanja muzadde we okumulondera maama we omulungi. Tonenya mwana kukwata mpisa za maama we kubanga gwe wamulondera. Era tonenya mwana kukwata mpisa za taata we kubanga oyo mwennyini gw'omulondera. Ensonga ey'okubiri, bannange, mu hadithi Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti twetegereze wa we tuteeka amazzi gaffe oba obwereere bwaffe, kubanga kye bayita omusaayi gulondoola. Era mukimanyi bulungi nti obukojja bw'omwana wo buyingira nnyo mu mwana okusinga gwe mwennyini embeera zo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam kwe kutugamba hadithi eyo nti twetegereze, twekengere wa we tussa amazzi gaffe, kubanga omusaayi gulondoola. Oba oli awo gye wajja maama, omusaayi guyinza okutuukayo ne gumulondoola. Kyewuunyisa okuba ng'omanyi nti bakojja oba bannyina bwa mukyalawo babbi, naye nga weebuuza omwana wo bubbi yabujjawa. Kyewuunyisa okubuuza nti omwana wange yajjawa okuloga, naye nga bakojja b'omwana wo balogo. Mwana wattu omusaayi ogwo gugenda gulondoola omwana oyo eri ebukojja bwe. Ensonga ey'okubiri etubanjibwa ku mwana okubeera nga tubasabira. Nga Maryam alayhi salam yasabira abaana be, yasabira omwana we, era Ibrahim munda oba mu lulyo lwa Imrani
basaba Allah jalla jalaluhu okubeera nga abawa abaana oba omwana omulongoofu. Allah n'abawa Maryam, kyokka nga ate Maryamu ne bagamba Allah walaysa dhakaru kal untha, ono gw'otuwadde mukyala oba muwala naye tayinza kubanga mulenzi, kubanga omulenzi yasobola okukola obulungi oba oli awo eddiini. Allah jalla jalaluhu era n'abatuukiriza ekirooto kyabwe ku lw'edduwa zaabwe, n'abawa omulenzi eyali Isa alayhi salaamu yali nabbi wa Allah ku lw'edduwa ze baasaba. Ibrahim alayhi salaamu bw'amala okuteeka, mujjukira bulungi bwe yatwala omwana we ne mukyala we mu lusenyi, yabalekaawo naye oluvannyuma yabasabira edduwa n'agamba Allah rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqima as-salah. Yasabira abaana be n'agamba Allah ndesa abantu bange mu lusenyi awatali kiriwo, tewali kiriwo okujjaku ggwe Allah jalla jalaluhu. N'agamba Allah nkusaba obaye bayimirizeewo eddiini yaabwe, bayimirizeewo essala, yani bayimirizeewo eddiini. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, ogibafuulira ensonga eddiini eyo okubeera nga bafuna emigaso, bafuna emigaso. Bannange tusabire abaana baffe nga bakyali mu mbuto, tusabire abaana baffe nga tubazadde, kyoyagala babeere kisabe eri Allah jalla jalaluhu. Ensonga eyokusatu husnu ikhtiyarul ism, okubanga tulongoosa obanga tubalondera amannya amalungi. Kama qala sallallahu alayhi wasallam, yagamba wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ti amannya amalungi ge mannya ga Allah ismullahi aljalal, ge mannya ga Allah abdullahi, abdurrahman, abdurrahim, so nga ate amannya agaddakaawo ge mannya g'abambiya alayhim assalam. Totuma mwana wo mannya gatali malungi, kubanga gasobola okugoberera oba asobola okugoberera amannya ge wamutuuma. Niwe gaba mannya ga kika, tuuma omwana wa amannya amalungi oba oli awo gayinza okweyagaliramu. Ensonga eyokuna bannange, omwana atubanja okubeera nga tumulabirira. Abazadde bangi, abasiraamu bangi, abantu bangi bazadde abaana bangi ne benyumikiriza mu kuzaala abaana bangi naye nga tebabalabirira. Omwana agenda kubanja yawmul qiyama, okusoma kwe, okulya kwe, buvunaanyizibwa bwe okulya kwe, okusoma kwe, okwambala kwe, Allah jalla jalaluhu akutadde mu ggwe. Abantu b'omulembe guno beewuunyisa, kyaleka ewaka essente ez'abantu 8 ate ye mu tawuni n'agenda n'aziryamu kya misana oba kyankya. Ng'ewaka aleseeyo omutwalo gumu abantu 8 ate ye n'agenda n'asaba ekyenkya kya mutwalo, naye ng'ate buvunaanyizibwa bwe kulabirira abantu be okusinziira ku busobozi bwe, nga bwe yagamba ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Bannaye tulabirire abantu baffe okusinziira mu busobozi bwaffe Allah bw'atuwadde. Abaana baffe batubanja okwambala okusinziira mu busobozi bwaffe, okusoma okusinziira mu busobozi bwaffe, era tubasomesa eddiini yaabwe. Ekigambo ekyokutaano, tuyigirize abaana eddiini. Eddiini okugiyiga nno omwana biri ebintu bibiri byokka ebikuŋŋaanyizibwamu ebisigadde byonna. Ekisooka, omwana okutegeera Allah we mu bwomu bwe, nga bw'aba asinza tateekako kirala okujjako okusinza Allah mu bwomu bwe. Ensonga eyokubiri, omwana ategeere halal wal haram, ategeere ebintu ebigwana okukolebwa n'ebitagwana kukolebwa. Omwana ono senga ayiga ebintu ebigwana okukolebwa n'ebitagwana kukolebwa, tovunaanwa ggwe omuzadde we ku ebyo byakoze, kubanga wamala omuyigiriza halal wal haram. Ekigambo ekisembayo era nga abaana baffe bakitubanja, al adil bainahum, okubeera nga tubeera n'obwenkanya wakati w'abaana baffe, tubeere n'obwenkanya wakati w'abaana baffe. Abazadde bangi tusize obuyeekera mu baana oba obukyayi mu baana wakati waabwe, olaba tebakolagana, ng'omanya nti ekizibu kiri ku ggwe mwennyini omuzadde oba maama waabwe, okubeera nga tobawa bwenkanya wakati waabwe. Ne bw'oba ojjula mmere obaawula, ne bw'oba ogaba ngoye obaawula, olagira ddala obutali bwenkanya okusinziira mu ngabayo. Bannange ekintu ekyo kireetera abaana okubeera nga bakyawagana
wakati waabwe. Akasemberayo ddala tuyambeko ku baana baffe butabi banaafumbirwa oba batya we banaawasa. Omwana wo tomukkiriza kugenda kuwasa oba oli awo gy'otamanyi mbeera zaabwe, kubanga abazzukulu gwe agenda okubeera nabo. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.